otegeere Hamu lwaki akola byakola. Nkunnyonnyodde bwe natandikira okukola challenges ezo, when natandikira ofuna payments ku challenges ezo, my wife was pregnant. N'olubuto lwali lwa myezi 4. Wow. Already ng'oli semaka. Nga tulina trauma gye tuyitamu. Mukama Katonda alina be yatonda nga balina background z'abagagga. Omwana nga family yaabwe background ngagga togenda musanga nga yeemola nga Hamlove we yeemola ku media kubanga bajja bamuteerawo ki business ekyokukola. Bambi bw'oba tomanyi muntu oba nga tonafuna kadde katuula na muntu oyo over a certain issue, ebintu ebimu tusaanidde tubyerekereze kubanga mutufiiriza opportunities nyingi. Unfortunately omwana teyakimakinga, Mungu n'amutwala. Bwe bali baga nti oli ebisiyaga. Kati then you want to prove a point. Omalirizo wasizza. Yet you're not ready. Ate nabyo ne bifuluma. Talabirira baana. Ebyokya ku katale ka Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empire Zana balina ennyumba ya bedrooms 4, sitting room, dining room, efumbiro so ng'eriko ne boys quarters. Eno eriko ekyapa ng'eri ku bugazi bwa decimals 25 esangibwa Kitende ku Lwentebe ng'egula obukadde bw'ensimbi za Uganda 750. Tulina yiika 10 ku lubalama lw'ennyanja Eggaluga ng'osobola okugula okutandikira ku yiika 3. Bw'anoonya okuzimba beach apartment ez'omulembe n'ebiringa ebyo tusaanye kusubwa ttaka lino. Apartment kw'okomya amaaso ng'eri self-contained nga buli mwezi esolozebwamu obukadde bwa siringi za Uganda 18 ng'eno esangibwa Kiwatule etundibwa kawumbi kamu ne miliyoni za Uganda 8. Twina ne plot za estate nga ofunirako n'ekyapa. Twina Nakwero Gayaza eno 5 ku 10 ya miliyoni 65 kuliko amazzi wamu n'amasannyalaze. Kiyunga Mukono 5 ku 10 ya miliyoni 2 nga nayo tukuwa n'ekyapa. Mukono Buddugala 5 ku 10 ku miliyoni 35 ate nga nayo tukuwa n'ekyapa. Tobonaabona ng'onoonya ettaka jangu ku Brand Pro Property Services ofune ettaka eryesigika. Tusange ku MT Building okuliraana Mugulumazi Empire Ezana. All right, thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa, a straight out of Market Entertainment. Gwenda yo lwali omusajja muwombeefu waddembe ekyobuwombeefu wali kirese ekyobuwombe waliwo ankubidde esimu n'aŋŋamba naye n'engeri gye weefuzeemu omwezi gwa Desemba nga gugwako. Desemba ono simanyi olina engeri gy'omukutte bw'oti andi wano akuli wano omukutte oba wakibala otya andeka wakibala otya owaasi omusajja ono wendi wano tuli ku National Theatre amulaba art piece nungi gyensukwaki tukoledde mu background eno ya art piece. They are very nice as I've told you guys before, but nga tetunagenda eyo omwami ono Ham tokombuliza ku bantu abo abalungi abali ku channel ya Mugadage Morris Jordan Kawesa kitegedde ate ne channel bagita Morris Jordan's K Media mugamba mutya bannanga balabi bafa balungi. Njagala YouTube njagala bagita batya YouTube channel segment eno mugirabire ddala kimuwaliriza okumpa omulimu tukole ffenna ku channel true kubanga bwe mugiraba ennyo buli lunaku ajjanga kunkubira Ham oliwa ate buli wampita kitegeeza akasente nolwekyo bakama bange mukalabire ddala kantu kane mukalabe Ham amanya gafe gwe nkumalira Hamlove kati amanya bampita Sentongo Hamza ndi omwami yeddira enkima. Oh wow. Omwami w'omuntu omu. Omwami wani? Omwami w'omuntu omu. Baby, I know you're going to watch this. Mwami mchala ani? Ali awo. Mumbejja. Abambejja tebamala gabayisa mu kamwa. Sebo mumbejja
to nsensebuse bulagala obukanzu buwenjuka ne lwaki bagamba obukanzu buwenjuka sikitegeera bulungi oba gwajjo tuyambako mu abazanya mu Luganda tata gwazanya mu Luzungu mu abazanya mu Luganda ako kamanyi bulungi naye ogamba otya ndi bulungi ogamba otya ndi bulungi webale kundowoozaako ambali sinza butakulowoozaako kubanga December omuli oti ekyokera ddala njagala owulira abantu kwanjula kwa Becky mukuliko eyo twavaayo banange emikolo omwana yafumbiddwa mu kitiibwa Becky bw'otaafumbe ogenda b'otuswaziza omwana yalaze twayiyeewo omubiri ani yalaze sente omusajja badde mmanyi naawe oli mbali nedda omusajja yalaze sente tulina sente profesa alina sente profesa Sekajja alina sente ennyingi ennyo n'asangibwa nga alina omukyalo omukozi ate omugagga ate omulungi ennyo okitegeera kati obwo obufumbo bonna buli mafuta tobumanya mu kugenda e Masaka jibane omukolo gwa Masaka wali guliko kaadi wali nokuba ne kaadi gyonna emikolo gyabaddeko kaadi era eyabadde eyali teyaweebwa kaadi nga tosala nga tosala osala oyingirawa kali tekabadde katale nti neera mugenda kujaggula nyanya na butungulu twabadde emikolo gy'abakungu kati mwabadde okusuubula enkejje simanya mukene simanya ntula badiya mwabadde bakusigala eno mu butalo Nakasero eno Kaleerwe eyo bwe butyo naye eri wabaddewo abantu ba importanta nga omwana yagenze ebyo bya hamu omwana yagenze mu bufumbo waliwo twakulabiddeko naye awo nakulabyekoko ng'olinga anakuwadde ku mukolo gwa banno ng'olinga akimba okukimba okumanyi nkimbiramu sijja okukimba kati talking about that clip Maurice ng'oli omukolo twalya netulya omwana yatuliisa ku mikolo gye gyonna kutandikira ku kyala ng'ogenda n'olya eyaleero ey'enkya eyaluli n'olirako n'ekika kyewammwe kati nagenda ku mukolo ogwo ng'olubuto lunnuma okwanjula okwanjula kati olubuto we lwannuma I think I had something I didn't have to eat kati olubuto ne lunnuma ngenda otuuka mu kidaala mweyo segment olubuto ne luntabukira gas nga mungi nnyo mu lubuto gas we yali omungi nina omuvubuka gwe nali ntuma mutabani wa Chef Godwin nkwagala nnyo taata wange I love you so much omufumbi w'oku mikolo kati one of the boys abakola naye ne mutuma eddagala lino erya Chako ne mugamba ndeetera kati yes kati ye bwe yagenda okuleeta yandeetera Chako wa capsules atali ono owaffe gwe tumanyi waliwo ono gwe tumanyi no wa capsule waliwo ono owaffe ow'empeke yes omumanyi oyo ow'empeke kati ye yaleeta wa capsule kati at that moment I didn't have water okitegeera kugamba nti mmire and I was feeling so bad kati nenkwata empeke ezo nenzissa mu kamwa nentandika okugaaya ekintu kyonna kyotamanyira nga kiri foreign automatically kiba kikukangamu kati owa kamera yansangamu oyo moment nga ntaddeyo ebintu byange biri awo tebimpoomera era woba olaba clip eyo bulungi eddagala lyali liyiseeko kozi nali nina engeri gye ndi mu ddiryamu lyali liyiseeko wa lyali like liraga nti neera mu kamwa mulimu ekintu ekirimu you get kati ate eyo moment nzijukira yali yakuzaala mwana waffe obuwala manya omwana waffe ow'obulenzi Sekajja kakati we tuba twali tuzaala Sekajja kamera zaali zinoonya ki mu nze nze simanyi kubanga olaba hamu nze banabaana bansobera engeri gyewali otunuddemu ne kale kirungi otunnyonnyodde nti eddagala lyali mu kamwa bambi nali mpulira bubi ng'olubuto lunnuma ng'eddagala lyendi mu kulya siritegeera
neŋŋamba nkoze ntya nze kati eyo moment mwe bankwatira clip ne Django oliwo oti naye yamukolera miliyoni era bambi noonyaako mpe ku ssente kuba mwasinga kunvumamu eyo kiripo singa kiratira ne banvumya emikolo gya kati kumbaga kati kumbaga naye wayambala ekanzu yali ya bbeeyi sebo engoye zange zonna zabadde za bbeeyi walabye kuzembaga ezembaga sinaziraba twatadde ssente mu mukolo guli nze kyenyiza obbagamba Becky fumba ojja otya okubanga emikolo gya Becky gyonna ogiriko nga si muntu mulala yenna ojja otya okuba mikono gya Becky gyonna ogiriko Becky is my friend. Yes, she's my friend, and I think she has been my artist. Okuva we najoining akatale kano ke tulimu she has been one of my artists. Yomu ku bayimbi abate ennyimba ne sirinda simu ye kumukolera challenge nga kintuma kinkakatako okuzikola so bw'aba celebrating such moments era ffe abantu abamu abatasobola tubuusa maaso because tubeera bagamba batya tubeera mpaji nnene nnyo mu lugendo lwe na buli kimu ekiba kigenda kayimba ka Becky kiko singa okwagala ennyo zonna ennyimba ze nzaagala naye ndowooza olimba lwe nalimu nga Vixen nensinga okwagala wummula yes wummula olwo walina omutima gwange kakkana nakufuna nawummula lwaki hamu kuba naffe abasajja tukola challenge nange challenge za nyimba z'abakazi nzikola lwaki bokola challenge z'abakazi ogezaako nnyo okugjayo kiri ekyabakyala kinnyini nga kivaamu saagala ogambe nti ogezaako yes nakola ki wakivaamu nakivaamu but ekintu ekyo tulina jjukira kyekyandeeta on air mu kubanga kyekyandeeta on air abantu mwe bammanyira okitegeera nti nze nabikola nga eno bbali ng'obikola for fun kunyumirwamu biki ebyo bwe bityo but then nekituuka nekitandika okuleeta akasente kikyo kituwaddeyo kafeemu akatonotono people know us nti kakati essaawa eno tulina emikwano egiri important abantu ab'obuvunaanyizibwa era batumanyira awo cause if it wasn't for that journey we wouldn't be anywhere so that was a character it is initially a character it's a character so for you good enough gozanyeeko okitegeera bulijjo nkinyonyola omuntu naye nga abantu bennyonnyola ndowooza bambi they are not aware of what could be going on naye director otuuka ku set n'agamba kati gwe olina kuzannya nga mulalu ng'olina oteeka wansi ebitiibwa bye ebya Morris oyambale character y'obulalu oyambale engoye z'abalalu okole buli kimu ekyabalalu so that is it. So like you just sat down one day one time n'ogamba nti eno character yegenda okumpisaawo mu art industry. Yes, because, actually getting that character it was deprived by era certain people era bali bavubuka nga bali kuno omu Scott Oarema Scott yes actually y'omu kuba singa okundeetera okukola ekintu ekyo because when I saw how he was doing it I was like I think I can do it better kati netandika okukola ebyange nga nkola till now okitegeera yes so kakade ekitegeeza ng'ogyeko eno character gye wajja gye walina mu media ery'oku vixeninga mu nnyimba nobeera ng'okola actually ekyoku vixeninga mu nnyimba era kyava mu kiri because senga saakola ziri challenges za TikTok kola ebyo bye nakola I wouldn't get an opportunity of being in big songs okay okitegeera but I've featured in big songs because of the other character so kyekimu ku bintu bye sigenda gamba nti neevuma kyekimu ku bintu bye ngamba nti neera
Mukama mweyampeera omukisa abantu okuntegeera cause buli omu abeera ne gye nvuddewe. We've seen icons like Amoti omubaranguzi nga bambala ku busikati, bambala ku biteeteeyi, bambala ku biki, but nze sisobodde kubyambala. Okitegeera. However, kino ate kyenkola abantu ate balina engeri gye bakitwalamu nti oba ate kyo kive nnyo. Okitegeera. Not knowing nti neera ate bubeera bulamu bulala ate kiba kina kye kikuleetera ku table. Kiba kina kye kireeta. Actually we nakoleranga ebintu ebyo I didn't have work nga sina mulimu. Kati gwe gwali omulimu. Ngero olunaku nsobola okufunayo 2, 5 bwe batyo. Kwekyo Gwe gwali omulimu. By then. Era nga gwe gusasula ewaka, gwe gulabirira ewaka, gwe gulabirira abazadde, gwe gukola buli kimu. Yes. So kati kyecha ku pressurizing nze n'ogamba nti n'omulimu guli ogwali gumpa akasente ogumbeeza kati kangute mbiveemu. Nsigenda gamba nti nabivuddemu, saabivuddemu. Era nkola though tekikyali kingi nnyo nga luli, but ekyasinze okumotivatinga olaba Morris tukula. The more we grow up tusanga ebintu ebyenjawulo nti leero obadde oli weka ogenda kufuna omwana w'abandi akwegattibweko. Omwana w'abandi wakwegattibwako automatically you're going to have children. Okitegeera. Kati waliwo ebintu ebimu nga yes twali tubikola oba tubikola bireeta akasente ku mmeeza, but then nga tolina ngeri gy'ogenda kwedefendinga mu maaso ga mwana wo gw'ozadde nti wano nali nnoonya ki sente, unless ng'omwana oyo akuze n'amanya story ya taata oba maama gye yava. Okitegeera. So we natula wansi ne ndaba nti neera I think I can do better nga nkoze bwenti. However much kiri kireeta sente, let me try the clean side of it. Okitegeera nti fani abadde tampagirira wano at least ajja kujja agule kino. Okitegeera. Yes, that is actually where I started from Nengambo wayi kantandike. Kati omanyi bwe tuba tukola ebintu bino when we are celebrities, when we are public figures, we inspire people. There are some people that are looking after us. Nagamba nti when I grow up I want to be like Ham, I want to be like Morris, I want to be like someone else. Kati gwe wakikolera nze kyembelivinga nti waliwo omwana eyakulabirako naaba nga ayagala kukola ekyo kyokola. Omwana we bamuyita erinnya nno anaatera ne kubeera ne Mwanje. Ne Mwanje. Omutegedde oyo omwana. Bianca, yes. Kati gwe wazimba character yo noba ng'ofunamu sente. Kati then you reached at a certain point n'ogamba nti no sente zino omwana kati gwe no thinking ahead of this. Kati eyakulabirako n'akitandika yo oyinza muwa magezi kigwe ng'okivuddemu. Okutereezaamu akatini teyandabirako. Because nange namusanga akikola oba namwekanga akikola. Okitegeera. Oba namugwako ng'akikola. That's what I should say. But nze kunze ng'omuntu what I would advise omuntu yenna ali eyo tokola hamu kyakola. Kubanga osobola okeera ku makya ate n'ozimba ekikyo ne kibeera far more better than ekya hamu. Nze ekyange ndabika nakikola olw'okuba saalina mulimu. Ekyange ndabika nakikola kozi we nakikolera baali bankozesa naye nga bampa omutwalo gumu ogw'essente. Naye ng'ogwo omutwalo ogumu nalina omukyala ng'ali lubuto. Ku mutwalo ogwo gwe gutulabirira gwe gukola biki of course tegusobola mmala byonna. Kati ng'olina okuyiriba ebbali eno olabe nga okitegeera. Unfortunately omwana teyakimekinga Mungu n'amutwala. But otuuka ekiseera n'ogamba nti neera kale singa ekyandeetera okutoba okukola bino byonna nakyo weekiri nenkirabako. But then nga taliiwo you're not going to be there okaabe. You get? Naye yes, life has to go on. But then kola
ky'olina okukola gwe nga gwe. Yeah, true. Ky'olaba ekikuyisaawo nga kirungi bambi kikole. Yeah. Ky'olaba nga tekikuyisaawo bambi kireke. Do not do what Ham is doing just because you also want to be a star. Okitegeera? Ife abantu abamu senga twalina emitima egy'enseenene senga twafa dda nga tetulinawo. Okitegeera? Kubanga nze waliwo emize gye bansibyeko okuva nalinnya ku intaneti kuno eno kati ng'okulya ebisiyaga. Okitegeera? It is something I've never tried. It is something that I don't know. It is something that I clearly don't know about. You get? Naye kyenzitidde emikwano, kyenzitidde investments ez'amaanyi, kireetedde abantu abasinga okuntya, all in the names of what these people say out there. Oyo bwatyo, oyo bwatyo, oyo bwatyo. But before you waking up to judge Morris, ku bulamu bwa Morris, sooka otegeere ensonga lwaki Morris akola kyakola. Ekyo kikulu nnyo. Bw'otegeera lwaki Morris akola kyakola, then you're free to stand out and give your side. But ebbanga ly'omala nga totegeera nsonga lwaki Hamu akola nsonga eno, bambi temujajinga. Cause mugenda kumaliriza nga mussa abantu, depression, families zaffe. Nze waliwo mama wange lwe yankubira essimu n'aŋŋamba, naye lwaki tova ku internet? Lwaki tova ku TikTok? One of my uncles n'aŋŋamba, tukuwe ssente mmeka otandike business ove mu bintu binene ebyekisiru. Nabo nga bawulira akazito bambi kabazito. You get the point. So ate bano abana bakuvuma ne bakuvumiramu abeewamu bonna. Awo we buzibu bwa social media. Kubanga olaba kati nze Morris kankubuulire, if I was ate amu ekirala, these people they forget nti for example we wakolera ng'ebyo nga you're looking something to stand on your own, obeere nga obaako nawe ky'okusa. Nanti bo tebaagala kubimanya. Anti kati ndeka. Tebaagala bimanya. Anti kati ndeka. Kyembadde nkugamba kino. Olaba Morris, if ebiseera ebisinga olaba abantu abasinga bakola ensobi kati nga ffe mu bulamu bwe tulimu. Morris ogenda keera ku makya onvume, enkya nja kwagala okuprovinga point. Bwe mprovinga point, nja kuleeta omwana w'abandi mu kamera. Ndeese omwana w'abandi mu kamera, all in the names of njagala kusangulawo biri bye mwogera. For example ne bagamba nti Ham kati ngera bwe bali baga nti oli ebisiyaga. Kati then you want to prove a point. Omaliriza owasizza. Yet you're not ready. Ate nabyo ne bifuluma. Talabirira baana. N'otandika opeeruka ne bagamba yawasa waki nga tali ready. Nkole ki nga muntadde ku nninga. Bava kufa bagatwe nti neera gaaguba. Otegera kuba nze Morris leero yagenda mu show. Yene mu concert nga neebaze bulungi. Ngambe kakati bagenda kwogera ku kino. Morris ngende nyambala obuntu bwange. Naye Hamu oyambala? Omanyi. Kwate ngumye. Hamu oyambala. Waliwo show yali ku Africana. Oba yali The Story of Maureen. Serena. Lwayambala kagundi aka white wansi. Kashoti aka white. Necho Ham nalaba internet. Nalaba social media. Bye baagala. Kakati byebagala wenatuuka neŋŋamba owaaye kati kansanyuse bantu bange. Kyebagala kyembambawa. Lwaki mbalumya? Bagala kulaba Hamu gwe bavuma. Gwe bamala ebbanga nga tebamuvumye, tebalya, tebanywa, tebeebaka. Tebabaawo. Kati ncreatingawo space neŋŋamba baayi kati muvume. Mukaka abantu mu okuwasa indirectly. Abo. Morris, basobola olaba kati nze aba bantu we bayogerera ebyo ebisitooli ebyo
nga ne taatawo asobola otuula wansi n'akkiriza nti oba bituufu, ne maama wo ne jjajjaawo, you get, basenga abo bonna nga basobola otuula ne bagamba birabika abantu bano bye boogera bituufu, lwaki babiremerako? All in the names of me waking up to prove a point. Njategeka emikolo. Notegeka emikolo? Ogenda gitegeka? Bwe naagitegeka ngamba bwe naakeera ku makya ne ntegeka emikolo. Obufumbo bambi ne bugaana nga mutandika. Yali yeteekako byaki? Maama. Kakirabe? Tetuliiyo eyo baddiya. Tetuliiyo. Kati waliwo abakeera ne bavuma ne bagamba kale ono naye alina mukyala. Simanya ono naye akola bw'ati. Okitegeera? Nze ekintu kye namala otegeera Morris. Olaba obulamu bw'eno bwensi. Kambabuulirire baana mmwe. Omanye nze nzize babuulirira. Gwe obulamu buno obw'ensi Morris. Amu ng'akyatubuulirira. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Gerald Kawesa, straight at Aromatic Entertainment. Show eno ewagidde bannaffe aba Mama Interior balina bed covers ennungi. Mama Interior mumanyi? Mama Interior tuwagidde Mama Interior alina bed covers ennungi alina ye lwaki tetwakoledde wa mama? Kati omulundi oguddako tugenda kukolera wa mama. Ali wali ku Arrow Park, ekino kyogendawo ng'oyagala ka bathrobe, ka gown, kati. Ate by the way Mama Interior yatandise n'okuleta ne furniture. Kati bw'oba oyagala ekitanda akirina, bw'oba oyagala sideboards obulungi abulina ebyaddala. Wow. Nakawooya. Maama. Nakawooya ndi ne mutabani wo. Bakalango. Akumanyi bulungi nkulaba naye nkulaako. Mama. Yes, ate nga tuwagidde bannaffe aba legit recruitment agents abo bo batwala abantu bweru. Batwala abantu oli mu Uganda mbutuufu biganye okuzeza ko bipanga biganye. Jangu mu legit recruitment agents. Biganye. Natera okujja. Pulira ng'abantu bawano bantuuse wano. Kati taata balinayo ekicuba. Ntwala. Nkubeyo omwaka nkomewo. Osanga ina abamu n'akazenge. Yeah. Tabaddemu kwogera bino. Legit recruitment agents hodi office tuli wali Mutundwe kumpi ne Kampala University. Naye ng'emirimu egyakafuluma kati ku legit tulinawo ba e-pickers, tulinawo ba cleaners, tulinawo ba supermarket attendants. Input $1,900,000 ate nga buli mwezi bw'oba omaze okugenda ofuna $1,1.5 buli mwezi. Ekyo gye gikyali fresh egyakajja. So ate nga tubagudde bannaffe aba Brand Po Properties abo bo basangibwa wali ezana we wali hodi office nenga balina offices worldwide. Balina offices Dubai, balina offices Kenya, balina Tanzania. So bobo yagala poloti ng'ojagala mu Uganda eri wakati wa $2,000,000 paka ku millions zonna z'oyagala. Gwe weerowooza n'ogamba nti zino sente zenkomako. Babirina ebizimbe, babirina Dubai, balina ebizimbe Kenya, balina ebizimbe Tanzania, balina ebizimbe all over Africa. Gwe oyagala ekizimbe ogamba nti nze munguze wano. Brand Po Properties. Oluvannyuma lw'ennaku 2 lyoguze $2,000,000 n'olitunda 5. Okitegedde? So gwe abaafunamu so yenna ali eyo banoonya Brand Po. Legit oba oli eyo ng'owulira ensi Ganye. Bikalubi batwalira ne kulonda. Of course batwalira kulonda. Yes, batwalira ne kulonda. Ogenda akamu ekitundu musobola otuula ne muteesa ne batematemako ne basobola okubeera nga nabo bazza akasente kaabwe ate naawe n'ogenda n'oyiya obulamu. It's always beautiful okubeera n'ekintu ky'okola. Nenga guys mwebale nnyo okuwagira ate Morris surprises. I do surprises guys. Thank you so much for supporting me. I like it. Thank you very much. Zemba denzirako Morris Fashions wali ku Naiga Chambers guys mwebale kungulako ngatto. Bane abantu banguzeko engatto za Christmas. Kati Christmas bwegwako bweti tugenda kuleeta engatto z'essomero. Awo January awo. Business yange ebeegwa nkubira Morris Mugamba tatanzika mu mukono n'asubira muganda wange okungamba hamumanyi jankoye waneno peya 10 peya ogende nawe wetetenkanya wallahi omwana wa nyabo yagana hamu yankubira essimu yagana hamu yankubira essimu nangamba wandiko ogambe nti hamu alimba. Guys, thank you so much for being there. My name is Morris Jordan Kawesa. Business yonga nene nnyo.
ojja kujja ku dduuka twogere kati tuve wano tugende ku dduuka. tuba tugende ku dduuka ni atogenda mu comedy store. Sikyagenze. Sikyagenze. Twali tufunye n'omukisa omukyalo w'amanyi mu ggwanga atukubye akalango. Omukyalo w'amanyi mu ggwanga akalango ate byaba biti. Rema. Namakula mu bwase yiwe. Sigenda kuba kalango. Kale bagambe ko bugambe engatto. Engatto kyokka. Engatto kyokka. Kale bagambe nti ntunda sneakers ennungi kyokka. Oba nkuleetere. Waliko omusana gumbiseemu naye nga Ojja kuba kalango. sijja kuba kalango. Kale nyweza ekitambala. Nyweza. Janet. Ekira mu maaso. Kakoze. Superstar wa. Bino ebiddiridde. Janet. Kinate mu kisisa nnyo. Oyo tebamwogera. Wakanyanga mugambo waayo yogera ku ngatto. Omanyi Kati munaye akalango. Omanyi otya nti twaka scripting nga kabeere kati. Yali scripted. Omanyi otya? Mbuuza gwe. Aba Kenzo yali scripted. Omanyi otya nti yali scripted? Temwalaba buclips bulala nga twali basanyufu. Lwaki akukalibwe kati? Namakula akola naye script. Namakula gwe mmanyi. Namakula nga mukwano gwange nno. Ebyaddala. Kulo. Nina abayimbi ndowooza balinganga bana oba bataano beŋŋamba bamikwano bange kulo. Katukiriza toba naye omanya kusiba ekitambaala. Ko nalaba kugamba nyweze. Bisibira ddala. Ndi wakabi. Ne mulimu ki gw'otakoze? Gulawo edduuka lya komesi. Mulimu ki gw'otakoze hamu? Simanyi. Era mukulu Ahmed Lubowa taata nkulabisezaako. Agala nnyo omwami oyo. Simanyi lwaki tebampita ne bampaayo kaseri. Wuuyo mugamba akulaba ajja mwogere. Nakoowa okwogera. Ate lwaki? Nakoowa kubanga omukulu Jovan ankuba ekikono. Jovan gwokuba hamu ekikono. Gwokuba hamu ekikono. Ate nategeera nti naye top. Nensika ekigere negamba owaaye. Kanasonyiwe bakaba bange. Tusigaze oluganda. Naye nga guys nga bwe nkugambye Romantic Entertainment Christmas eno pressure tugenda ku Maria Flow e Masaka. Boxing Day tuli ku Colin Hotel. Mary Bata ali ku ye Masaka. Ali ku ye Masaka. Ey'Emityana tulina Station Mayanja. Kunga first. Tulina ye. Zigenda kunyuma bonna ba vibe. Bonna bakubi. Ham ngojemu Ham Love. Kati twogera ku Ham erinnya ly'ekika bagambye Sentongo Hamza. Kati Sentongo Hamza ayawukana atya ne Ham Love? Kwa Ham Love, it's a character name. It's an industry name. It's a stage name. Sentongo Hamza is a business. He's a business person. Yeah. Yes. I own a brand. Yeah. Kicks by Ham Love. Yeah. Utunda sneakers. Yeah. Yes. Okay. Yes. Basically, yeah. I think that is it. Nga tetunavaawo ku kicks. Azagadde engato za Ham tuzisanga wa tukola kitya? Ndese gukunga ku katale. But January I'm opening up a branch in town. Okay. Then ndi muzanyi.
Tusoke tukubeewo nnyo wali kungattaawo. Tugenda kuddawo. Tugenda kuddawo? Kale. Then ekyokubiri ndi muzannyi Yeah. wa film. Yeah. Era na featuringako mu zimu ku series zemwasinga okwagala ennyo. Yeah. Damalai. Wow. Ku Pearl Magic. Yeah. Yes. Okay. Era mwanjagala nnyo bambi nabazanyira bulungi abo abantu. Nyama oli muzannyi. Nnyo. Ama oli muzannyi. Nnyo. Teri akola content gwe nkola nga tozannya. Teri. Olina kuba muzannyi. Era nzirayo w'omwami Ahmed Lubo wa taata. Tunulaamu omwaka guno. Addemu ayiteko mu mpapula zo. Naye nenga hamu abantu b'omu diaspora eyo kimanyi nti babakwagala nnyo. be basinga okunjagala, be basinga okumpagira, be basinga okumbeererawo, be basinga okunjirawo omubiri. Banange neeyanziza nnyo. Sigenda kusosola ani oba ani. But bafanzi bange bali ku ground n'abali ebweru bambi mwebale. Morris nakakola shows 2. Owulira naye wallahi abantu abasinga ogula tickets zange always bantu b'ebweru. Ate ne bazigula nga tebaliwo ne bagamba zigabe. Zigabira abanajja. Okitegeera nina abantu abangulako tables nakwata $5 n'agakuwa n'agamba ne bembadde nsuubire okujja tebagenda kujja naye nina omukyala anyambaza buli sho gye nkola nga ye yakyeyama n'agamba hambuliwo n'ategekanga sho engatto zange n'engoye zange oba oyambala emirundi emeka bambi mwenna mwebale. Sigenda sosola ani oba ani, but thank you so much. Omukwano, we appreciate. Ate mwe musinga n'okumpanika nendowooza nti ndi wakabi nnyo nze gwe mulaba naye ng'ate oluusi siina kyendi. Otegeera naye mujju show us love bambi naffe tukiwulira muli munda muffe mwebale. Wow, thank you so much. Kintu kye kyali kikutuuseeko mu bulamu n'owulira nga butuufu kikunyigiriza. Gwe ng'omuntu ekintu ekyasinga okunyigiriza ndowooza ekinene olunaku lwe bakansolinga show yange ate ne bagikansolinga without giving me a reason. Ate ne bagikansolinga nga n'ekifo twali twakisasula ssente zonna. Ng'ate ekisinga okuluma bakansolingira mu budde nga tolina ky'osobola kukola nti oba option yakubiri. Ate ne bakansolinga ng'eringa favor gye bampa kuteeka show mu kisaawe. Naye nga okansolinze show y'omwana ku ssaawa 1.2 abantu bali mu kuyingira. Then you wake up in the morning and tell us musobola okutegeka wali mu kisaawe at that time. Oyaba amanyi byangu munemwe mumanyi. Ng'ate ekisinga okuluma era aba akirimu bantu banene nnyo mu industry nti nabo bakozeko ku shows bakola ku bivulu bategeka emizannyo bakola ebintu ebinene bamanyi kyekitegeeza oteekamu ssente omwana okukola kyakola. Ate Allah alibasasula. Omanyi tetulwana ntalo ffe abantu abamu nti oba tuveeyo tukube businesses zaabwe oba tukole eki naye wallahi Allah ajja basasula kubanga nze siina musango. Sivumangako muntu, sityoboolangako muntu, siteekangako muntu wansi. All I focus on is me and making money. Kati wemba ntegese show yange amanyi ba sponsor bameka bennafiirwa, amanyi bantu bameka bennafiirwa nti ne wemba nzizeemu okukola show nina sooka ate kubannyonnyola nnyo so nga ate nali nzimbye peesi yange. Biro byakunnyonnyola nnyo. Ng'ate ekisinga okuluma n'ekifo ekyo we nakolera show yange eyasooka ate neebeera so successful. Newe wali baddewo ensonga bali badde bateekawo ensonga nga client waabwe. And you would have told me earlier. I was even their client in the first place.
You get nzize ntegese she esoose ebadde successful she eyokubiri wolabe ebaddemu obuzibu why don't you stand with me okitegeera why don't you stand with me ne tubeera nga tuggusa ensonga okitegeera negwe nondaga nti ebintu tebikwatako muli babiri naye mungu ono teyeebaka kintu kye kyali kisinze okutuukako nga nosanyuka nnyinga kyekisinze kusanyusa mu bulamu ekyali kikusanyusiza eno incident eyakabaawo ey'omukyala Rema Namakula. Yes. Yakusanyudde nnyo. However much ekintu kye baakoze tekyabadde kirungi ekyokumuvuma. Bamuvumye nnyo ng'ate tebategedde ensonga yali mabega wa video ba content oyo. Naye ate ekyasinze okunsanyusa nze had reached a point of giving up n'engamba Uganda erabika yankoowa oba abantu tebanjagala oba ki. But I don't normally read comments ez'abantu ku videos zange. Naye nawa video eyo obudde I read each and every comment. Mukwano ng'osobola okukaaba amaziga Jordan. Okitegeera Morris ng'abaana balwana olutalo lwe batamanyi gye luva naye nga bonna balwana in favor of my business. Nendabira ddala nti nera oba oluusi senga business eno nagitandika emyaka ng'ebiri emabega ndabika senga nze omu kubavuga emmotoka ennungi. Okitegeera naye ate muli eri neŋŋuma nti it is never late but you people mwandaga okwagala oba mwandaze okwagala bambi kungi. Okitegeera n'akawunti zange ne zidduka mwebale nnyo mwebalire ddala cause I don't nearly take it for granted. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze gw'olaba ntambula mu town n'osanga oli n'akwata emitwalo 10 n'agikuwa. Just out of the blue n'agamba manyi zisobola okusuubulirayo peyi emu ey'engatto. You get? So I love that loving bit of you guys gye mundaga eri brand eri business yange n'eri erinnya lyange ng'omuntu n'osanga oli n'akubeera nga kale akuvumye oba alina bwakuteeredde wansi mu comment section n'olaba abantu nkumuluitu y'abantu nga 3 nga bamuddabbuna nga bamuvuma ne bamuwa bakola videos. You get? ne bamuwa ebibye bambi mwebali nnyo. Thank you so much. I love you. Thank you for that. Mbaagala nnyo. I appreciate. Hamlove gwe tuli naye olunaku olwaleero atubuliddemu manyi first of all kyenjizeemu nze kyenaakayigamu never judge a book. Never judge a book because gwobeereyo n'olaba omuntu ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati sooka omanye story ye toyanguwa kujajinga kati nze kankubulira sooka omanye story ye nina omuntu gwe sigenda kwatuukiriza linnya but muganda nga ali yaŋŋamba okimanyi nti bwe twakolera oba yali best friend waliwo awo Phoebe mwe yali awo weewati oba weebutobo Phoebe yali mu damage oba oyo yes n'aŋŋamba you were one of the faces ze baali boogerako okujja okujoininga okujja okufeaturinga and all that naye ensonga gye yampa n'aŋŋamba naye abakulu batya abantu gye bakwogerako eno biyinza okuleeta impact ku kibiina. Okitegeera kiyinzizaayo kweri pointi bambi w'oba tomanyi muntu oba nga tonafuna kadde katuula na muntu oyo over a certain issue ebintu ebimu tusaanidde tubyerekereze kubanga mutufiiriza opportunities nyingi. Nze nina omuyimbi omu mukwano gwange balina we baali batudde ng'abayimbi sisobola kubamenya alina statement gyakola n'aŋŋamba balina we baali actually omukyala omu YouTuber w'amaanyi baŋŋamba balina we baali batudde then someone mentioned about me n'abagamba mu biki awulira naye omuntu oyo n'abagamba kale omuvubuka oyo twali tulowooza the other side round naye ate banga lyomala ng'omusemberedde ate muntu mulala nnyo. You get? So tekiri ku nze nzekka
nze nja kwogera bwe nti in general. Owulira mulaba Mukama Katonda ono yatutonda nga tulina engalo 5. Naye engalo zino 5 tezenkana. Nti ne bw'oba ozigasse buli lumu lusiŋŋanako lunnaalwo height. Nti ne zino eno 2 zino 2 zino zibanga ezenkana naye era nazo tezenkana. You get the point? Kikyentegeeza Mukama Katonda alina be yatonda nga balina background z'abagagga. Omwana nga famire yaabwe background ngagga togenda musanga nga yeemola nga Hamlove we yeemola ku media kubanga bajja bamuteerawo ki business ekyokukola oba bajja bamuteerawo ku ddala ery'okukulamu. Okitegeera? Then omwana omulala ojja kumusanga nga ye tatya kuswala bano abeetunda abakola ebyobusini byonna. You get? Then ne tubaawo naffe obwana bw'embaata obwetakulira ng'ewaffe yeffe bamaama yeffe bataata yeffe bajjajja yeffe buli kimu. Kitegeera? Kati nze nkubuulira Morris, I can get a problem nesifunawo ewaffe ampa $1,000,000 ya mukono gumu bweti. Nasifunawo ewaffe ampa $2,000,000 mukono gumu bwe guti. Naye ng'ate ensanze omukwano wano nga nsobola omugamba nina ekizibu kya bukadde 2 n'abukuwa nga takubuuzizza ozizza ddi, nga takubuuzizza ogenda zikozesa ki. Okitegeera? Kati buli we mwogera ebintu bye mutatumanyiiko muleetera n'abo abantu okutukoowa. Okitegeera? Kati before you sitting down okuba akatabo ku Hamu oba ku Morris, bambi nsaba sooka ofune akadde oyite Hamu oyo mutuule 1-on-1 otegeere Hamu lwaki akola byakola. Nkunnyonnyodde bwe natandikira okukola challenges ezo when natandikira ofuna payments ku challenges ezo, my wife was pregnant n'olubuto lwali lwa myezi 4. Nga tulina trauma gye tuyitamu. I'm having a home, I'm having family, I'm having me ng'omuntu. Nga by all means nze alina okustruggling olaba nga byonna mbiputinga right. I couldn't put everything right ku salary gwe nali nfuna wa $1,000 olunaku. Remember $1,000 nga kwe kuli n'emmere, kwe kuli ne transport. I used to save around 5,000 every day. Ng'omutwalo gwe bakuwa ku mulimu kuliko emmere kuliko transport kugenda n'okubeera ng'olabirirako ewaka. That was too much. Okitegeera? Kati Mungu n'ansaasira nti obwo buchallenge we bwakolera breakthrough ne ntandika okulaba ku challenge nti nira basasula omuntu $10,000 mu luyimba, $20,000 mu luyimba. You people just see us in light ne mutamanya biki bye tuyitamu in the behind here naye ng'ate byokya binyiga. N'osanga omwana nga ali awo atambudde n'omusanga mu show muleka anyumirwe kubanga yamanyi kyaba yeetisse ku mutwe. Era njagala osinziirira wano okwebaza omukyala Rema. Whatsoever it was, whatsoever abantu we bakitutte, webale nnyo kusitula brand yange. Rema wanyongeddeko ba clients besimanyi. Bayinza okuba bonna tebannagula naye at least nfuna abambuuzaako prices 3 olunaku. Oyo already aba customer gwe buloteke nga ku status oba ku TikTok oli najja n'abuuzaako how much n'omugamba ebbeeyi n'atagula ku olwo oyo aba afuuse customer luluba lumu luli babe abajja kugula. To an extent that I don't know. Tomanyi orders ennaakakola. Si nyingi nti nyingi. But then alhamdulillah. Woli we wabadde si woli. Si wendi. Ekyo kikulu nnyo. Morris, luli erinze nga nkola video z'obulango ng'ekinene nnyo ebeera ne likes 500. Ne kati zikoona $2,000 bambi Rema weebale. That's very nice. Bambi Rema weebale. Nsaba Allah akuddizeewo. Akadde kanje butakusobozesa. Mukyalina ebyokumubuuza bingi. Ate nammwe manyi nina ebyokumubuuza bingi. Naye nja kusaba
ebyokumubuuza mubiteeke mu comment section lwe nnaddamu okumufuna wano ajja kuddamu buli kibuuzo Leero akumeka. Olwokusatu olujja tuli wa mama interior. Baida tugenda kukolera mama interior. Olwokusatu olujja njagala nga tuli basatu. Ne mama interior. Mama nga ali wano. Tewali tabu. Nina ebibuuzo byange jaji. Okuva mama? Sisobola kubeera nga n'ebika bikutiya ye ng'ali eyo ey'ebikazi duve za miliyoni. Tubadde ne Hamlove okujja kwa Hamlove kati olwaleero ng'olina akatalekeka. Akatalekeka mwebale kutwagala. Musubscribing ennyo ku channel yaffe eno. Buli subscription gy'oteekako it counts a lot. Videos zino eno ze mulaba baza uploadinga muzirabe. Don't get tired of it. Ogirabe. Okitegeera maliriza nga ntumirako ku baby wange omulungi. I love you so much, honey. Wow. Thank you so much for loving and prioritizing me. Webali nnyo webaliri. Ssaabasajja kabaka wange. No wonder bakuyita Hamlove. Kati weebuuze olaba ng'oyina mu nnyimba olwo ali ewaka kiba kitya? Abaana kiba kitya? Kiba kitya? Namma w'abaana kajja. Omwaka ogujja oli ready onamperekerako? Wendi nze hamu wendi. Gwakumeka. Ndowooza mutegedde kyentegeeza. Kasita mwaka gujja. Omwezi gwonna kasita mwaka gujja. Tutandikira wano we gutandika n'ebitandika. Amusijja kumala ebigambo. Omwaka ogujja. Karing. Banana. Kale tubadde ne Hamlove nakola leo. Thank you so much guys. I love you so much mu diaspora mu other countries. Onyomyani akwambaza. Anyambaza. Morris Fashion is anyambaza. Morris Fashion ya nyambaza. Muri bakabi. Banange tugenda mu comedy store nako lwaleero. Bye bye.